Inside Story Uganda, real source of political updates. Ng'alina brother we mu Tanzania Honorable Awoli MP mu Tanzania ebyo byaliwo wano ewaffe. Okay, tena kyabuuziza nagambye agaba Oman ow'Ekawempe nebaliza MP waffe Nalukoola omubuuze President Kyagulanyi akomawo ddi wadde yabyogedde yebale niye akomawo ddi politics muzibu olemwa n'okutegeera. Munakyalo bali kuweereza tubadde tutambula n'Abanyarwanda nga balina passport zaabwe bbiri. Bw'aba e Uganda akozesa eyo, bw'aba e Rwanda akozesa ye Rwanda. Nze Semata Kagadi mbatumidde nnyo. Senkumba Vincent ebyamukulumbidde mugizeemu kimu okusirika kutaasa bingi. Bw'ogwa mu nnyanja gy'okoma okwagala okwetaasa amangu gy'okoma okufa amangu. Naffe tubiyize mukulu. Thank you for the program. Thank you for the show. We need to expedite the East African Federation and do away with borders. Ebyalo 1895 Berlin Conference bitumenyera bwereere. Mivule Ronald owa Iyala yampereza message eyo. Mwami Seruga nze Ssaabakristu Kyagulanyi Ekakoola Semuto mbuliza mukulumbidde ne Kasule ndi lwaki n'amawanga betulina wano mwesibye nnyo Banyarwanda tewaliwo abalala betusobola kwogerako nga twogedde kwabo. Ono agambye Mamusegwa Jambusa namufunye nze nsikumbi erw'amaggwa. Dr. Muganga yagambye nti omulimu gwaliko gumusasula bulungi n'okusinga obwa minisita. Kikyatunoonyaako ayagala ki bwe naamufuna jakiddamu ekyo. Nze Mukwaya Pius Kyetume Mukono Team Maseruka Robert ndabirawo Nalukoola omunneebalize n'ebigambo byatuwadde ne mukulumbidde yeebale nnyo yeebale ddala. Abo bensuuse badde ku messages ngenda kuddako abala bagenda okuddako nga maliriza omutaka nsi bwe njagadde okuyita olwaliro era bwe ntudde malooya n'ababiri amanyi gawulidde nga basunsula bigambo n'omatira ekibasasuza kakati lwaki olese ne mwongera buno naabo oba oyagala okufuuka munnayuganda fumbirwa oba wasa munnayuganda muwangale mu bufumbo emyaka gyammwe ng'egyo osabe okufuuka munnayuganda oba beeramu mu Uganda emyaka egiwera 20 ng'ate weeyisa bulungi oyigeko ne ku nnimi zaawe osabe. Eri mu America Trump byayagala okujjawo mu ntandikwa abantu bajjanga kunoonya bulamu ne maama we ayogerwako nga y'omu ku bo yajja buzi mu America ne mukyala we naye kaakati labayo bwakugamba olwaleero bajjanga abakozi abanoonya kati yagamba America togifuula zaaliro. So Afande Kayanja nkulamusiza nnyo webale okukubira ssimu nakuneebaliza abagenyi bange bano nyabbi bagambye byonna bye bagambye tebebale nnyo okuteesa naye waliwo agambye nti ebiri tubiveeko ebya Berlin Conference tugyewo boundaries ensalo mu Africa. Ekizibu kye tulina mateeka bwe tudda mu byobufuzi byaffe ebya bulijjo ono bw'omubuuza lwaki omuntu omujje no Museveni yalonda abalamuzi yalonda baminisita yalonda akakiiko k'ebyokulonda agamba munange naye bw'oli awo teyali agadde naye abakola ssemateeka byonna bwe baabimuwa naye bw'agenda okukyusa ate takakyusa. Mukulu Kibirige kakati bwetaba puroguramu ng'eno gye bayita akabbinkano oyinza okuga nti kati atudde agati abasajja tebatuletera akabasa bantu baffe tukwangadde nabo tukuze nabo tuzaaliddwa nabo ate ffenna ab'ebufuzi
tulondeddwa batulonze bwe ba campaign manager naye tekikufuula tutegedde wano baloya bwe babisunsudde nti tekikufuula munnansi era nja kwesigama nnyo ku Nalukoola ne mukulu Mbidde kye bagambye nti obutuuze obunnansi biwandiiko okumanya ebiwandiiko bigenda wala jjajjawo ayinza okuba yajja emyaka 36 oba avudde Tanzania oba avudde gyavudde n'afuna ne passport oba n'afuna katugambe yafuna natafuna kiwandiiko kyonna naye yo immigration egoberera ebintu ebyo ate teranga nnyo senga abasajja bano ebintu byeboogera bibadde birangibwa nga bisomesebwa mu lujjudde abantu ne babimanya abantu bangi bandibadde bakoze eki beerwanyeeko nga bukyali ne bateebika nga obudde bukoze eki nga bukedde lwaki kuba abantu bonna kati balina eddembe mirembe bwe giri tusoma n'osoma n'oweyagaliza nogaa jjajjange twabonaabona nnyo nogaa bwe ŋŋendako e Tanzania bw'otuuka eyo ne wakunyumira n'ofuna obutuuze bw'ofuuka e Tanzania ate ne kati nfuuse na dokita lwaki sigendako mu Amerika bw'oba terira bw'oba tosituse kudda ate eno kuwa buyinza nga bwa minisita teryafa nayo terinaayinza kukwatako kuba ddembe eriyo okufuna ebyo byoba ofunye naye kitwogeza ku nsonga eno nti wazzeewo akakunizo nti mu constitution yaffe ebifo bino wammanga tobirya bwekuba kulya naye babikuwa bigaane gamba buganti nina akakunizo akaŋŋana okukolaki okulya ekifo ekyo otegedde bagamba kabaka tebamukuba bwami naye ku luno waliwo ekifo mu gavumenti ya wakati kyokuba omukulu obwami noga nti ekyo gunsinze neyanziza naye gunsinze olw'ebintu wammanga beboogedde okumanya twakola constitution nga tulina tukyamuse kivula nga ne constitution oluusi ekyuka nti tulimu ebintu bye twassaamu ng'onokukyamuka tukyamuse bukyamusi kwagala nga tukoye okubonaabona inayo weyogerera nti okuva engeri gye tuvudde mu buzibu obw'amaanyi nga constitution eyogera eno gye tuvudde twagala tukole ekintu nga tuli mu nnaku naye nga twagala kweyozaako ki ennaku kati ekifo ng'ekyo bwa minisita bakisaako akakunizo abantu baffe balina okitegeera tetuli mu busosoze naye constitution yennyini yasosola abaki abamu betusuubira nti bannayuganda nze nali sitwalanga budde kugoberera nakumanya nti omuntu jjajjawe yajja mu 36 56 ne baba 7 kuba kati abaana b'ennaku zino abasinga omugigi omuto kati oguli mu bukulembeze okolaki guli mu 6 awo mu 7 n'okuddirira twalabe ne minisita ow'emyaka 18 waliwo minisita omuto gwebalonze kakati ffenna tubadde tulowooza nti oli munnayuganda ne bwoweza 2 mukulu Nalukoola ajja kutuddiramu nti bwoweza 2 naye notasaba ofuuka munnayuganda era olina okusaba nti badde munnayuganda badde sirina bintawaanya naye nsabye obutuuze nankubadde jjajjaawo yajjamu 36 akati constitution yatusibira ku petitioning of Africa ensalo nga bazisala mu 2 mu 6 akati ekyo kintu kizibu nnyo omuntu okuteebereza omwana w'omulembe guno era mukulu Mbidde bwe babyogerako edda nezawaisewo kati emyaka 10 Mbidde muwezezza emyaka 10 nga mugenzi okulaba president olwa passport giweze giringa 6 Okay, wetubitangulidde wano
kisanja kino naye naye edde nnyo kyalinga weekiri naye nga abatambulanga nga tebamanyi solution nga bo balowooza nti ba immigration official bali babalemesa era nga babawaabira ne babakyusa lumu pulezidenti ng'ababuuza kati mbakolera eki nti tuwa abaffe be tubatuwa ne bawaayo amannya bakajuga bani bagenda okulaba ate nabo bennyini babamye kati kumbe bebakebera etteeka nga bakola kirigamu nze nno nalinako n'abatuuze ne bajja ne bantu basooka nakutuukira tata wange ng'akyali minisita passport ne zigaana nengamba kiki ekiganya nze ne mbasitula kennyini ningenda ngamba omusajja nti abantu bano tubamanyi ne bajjajja bali kuno era bawangalidde ludda wanti namulungi bawangalidde era akakunizo abantu abo tebanafuna passport naye nze nalowooza nti oba mu immigration waliyo omusajja omunyiivu atayagaliza bantu bano otegedde so bantu bangi ku levo yaffe babadde tebamanyi nti ekyatusiba mbidde bwe yayogera fe twalowooza nti mbidde mulalu budde ono ayagala engeri gyaliro oyo ayagala kulya ku bantu ssente abamu badduka ne mu palamenti bawaabe palamenti negenda okukola lipooti ndowooza prime minister yagenda okulaba nga ate lipooti ekyatudde zimuli bannayuganda speaker lipooti ekome wano teyafuluma lwebategeera nti nali muto so bannayuganda bakwano baffe bamanyi nti puroguramu eno mugiraba n'abali London abazaalibwa wano ne mufuna passport eri mu nsi yonna abatambudde abantu okuva wano ebintu bino bisaanako abakugu ne babikunyonyola bulungi naddala nga tumanyi nti ensalo za Uganda nyingi gye ziyita zasalamu abantu mu mawanga gaabwe ate abazungu baali bakujjukujju be baatuukanga e Busia abali eri nga babagamba nti mwe buli baluya abeeno nga baga nti mwe muli basaamya ne Bugisu oli abaluya era bagenda babasala bwe batyo abali amudaati eri nga babaga nti mwe muli Kokisabinyi kati ate abeeri nga babuwa erinnya ddala so bagenda bakikola wonna neeri mu mambuka abanwere nakyolere bakyoli naye ate bali babaga nti mwe muli banwere fe tuli bakyoli so baatuleka mu kizikiza solution eri kiki ndoza mukulu mbidde agyogeddeko tugende mu constitution yaffe kuba abantu baffe bangi tubeetaaga tukyuse akawaayiro ako mufo kyokkawanika kwa 29 nga bakola ensalo ku bizibu byetuyiseemu tuyinza okugamba nti waakiri tukome mu 7 naye ate waliwo n'abantu abajja wano mu 9 mu samusi we waliwo kitema bantu mutereke mu nkaga mwe tukole nkaga mwe ebiri Uganda wefunira obwetwala so tuleme gamba nti waliwo Uganda ng'efugibwa abazungu tugambe yaffe wetandikidde Uganda nti nkaga mwe ebiri onagambe munakyalo nze Henry Mugenyi ndiwe Mityana mbuuza ate minisita omukyala Kuteesa yayitawo atya mu kuwunta ate akinyonnyoddeko naye nze ndowooza yalayidde ekyo talayidde naye nze ndowooza nti ne komiti yali tennafuna kunyonyolwa kwennyini kati ate okutandisa okuvaayo teyakola legal interpretation yakuba kalulu bakubanga bukubi kalulu kuba kakati wekituuse ndowooza ne president agambe ti bwe tunaakola kino ne tuyisaako abamu ne tubaleka waliwo nayinza okugenda mu kooti ate ne mmala okubafuula baminisita ate ne babakola ki ne babajjayo kubanga akakunizo bakateeka ku minisita tebakasa ku bwemupi tebakateeka ku bulala ebifo ebirala babyogedde tokulira magye tokulira kyekira kyemwogedde obukesi nze ndowooza naye ate abakesi ndowooza ate bangi nami so tulowooza nti kiyinza otereezebwa ne tusigala mu mirembe atulamusizza bawonero mwenna mwebale agambe kana kabika nakaliro kabagezi naye kanteeseeko kino kibaddeko okutuyigiriza n'okutulaga ensobi ezabaawo Honorable Nalukola ne Honorable Mbidde mutulambise bulungi nnyo mwebale nkutumidde nnyo Honorable Kasule naye weebale
wamu ne munnakyalo Kaluli ne munkoledde kyamaanyi olwaleero. Kansala Kyaligonza Jennifer yampereza message eyo. Nina message nyingi nnyo soba zimala kuzisoma zimalako ninja kusomako ezimu nga obudde bulaba butulagidde. Mivule wanjimpereza nayisomedde owayiyala n'omukulu agambye weebale program bwe twatandika emboozi y'Abannarwanda Omuganda abaddenga abalwanirira okuva ekiboga yenze Omuganda abadde abalwanirira okuva ekiboga baweebwe ekibogerako ebyo byonna kye kimu ku bye nali ŋŋamba maze okulaba ekiboga mu nsi yonna tukwata kifo kya kumwanjo nnyo okubeera n'abataliiko butuuze. It has to end twesotinge nti abaagala okusigaza obutuuze w'emirundi ebiri banyumirwe ebyo byonna ebiri mu mateeka nga bitereezeddwa. Olera bonna Kimwero abadde yapereza message eyo. Omugambe sebo nkulamusiza webale kuleta nkulumbidde oyo anyonywedde bulungi ku nsonga ya second citizenship. Nze muyonjo mugwiri ekyetume emukono kansomye noono mukulwani ebyempuliziganya biyitiridde kati zonna message ozirina mpuliziganya yonna omusajja alina bu message buba buyitiridde nno enengerayo olumwagiramu bwati n'okoppa mwannyinaze we Kalwana Nabukere Kalwana oweereza naye message weebaziza nnyo program. Kansooke ndowooza nkomeko awo. Badde nyina information gye njagala obbawa. Nze mu mirimu gyange nga looya olunaku olumu nafuna omukyala eyajja mu ofiisi yange nga bamuwadde foomu agijjuze asaba afuuke omunnayuganda. Naye omukyala oli yali nga yakamalako pasipooti ngoba nga 3 nga 2 bwe bakwata gye yalina n'addayo eka n'akima endala n'azireeta zonna okukakasa oli nti nze ndi munnayuganda entambula ne bamugamba nti tosobola saba okufuuka munnayuganda. Bwe naye nomubuuza ebimukwatako ntujjuze foomu mu butuufu nga byaŋŋamba tebijja mu foomu gye nzijuza olw'ensonga ye ababenga okuva eri okujja eno nga badde abaaja 108. Era kye nakola nawandiika ebbaluwa nga mpandiikira eyali minisita wa internal affairs mu kiseera ekyo kati mugenzi gwe bayita Aronda Nyakirima. Ebbaluwa yamutuukako Lwakutaano. Omukyala ebiwandiiko bye baabimuddiza ku Sande olw'okubanga tebaali bamuyingizaamu nga tekigwa mu kino ekyabatali abalina abajja oluvannyuma nga ye mwana wa kuno yava eri ku bajjajjaabo okuva emabega. Kale nno yenjawulo eriwo tebakukwata obukyamu ng'oli weeri ewala ne bakuteeka mu bazze oluvannyuma. Tufune ku solution nga tuwuliriza program tubiwudde biramu mwogera. In fact abantu nze kyembasaba tusooke tukakanire mu nsonga eno kubanga eyinza natuleetera entalo mu kyalo mu byalo byaffe nga omuvubuka agudde ku muntu omulala amugamba ti gwe toli waakuno amamba kyokoza bannaabwe afunye obusungu bwe anywedde omwenge gwe n'atandika okukyokoza abantu ng'ababuulira nga batali baakuno. Ensonga eno abantu ffenna abasinga etukutte lwa butabana bukugu bw'abalooya bano naye ffenna tukimanyi tuli bannayuganda. Akakunizo kokka nti constitution yatuwanika nnyo yali temanyi nti ekiseera kirituuka ng'omuntu tojja mugate stateless naye omuntu atalina kumanya kutuuka ku ekyo constitution kye yateekawo ng'akakunizo
nti ajja kufuna ekifo mu ggwanga. Nze edda nawuliranga BBC nga akyali muto, bakadde baffe bayagalanga nnyo ebyobufuzi, nga tuwulira BBC baagambanga ku Kawunda. Kawunda yalinako ekintu bwe kityo, oba yazaalibwa Malawi ate n'agenda afuga wa Zambia. So twakiwuliranga nnyo nga bakyogera, naye nga tukyewuunya mu mitwe nga tetunnakifumiitiriza nti nawano kiyinza okututuukako. Omuntu n'atuuka waggulu eyo. Abaana bano abasomye social media ne Mugabe mamuwadde Alassane Ouattara ye na koti ye yamutaasa African Court naye bamufulumya nga bamufulumya. Kakati n'owaffe yalwanako e Mozambique. Tomanya wona abalyogerako abantu bajuliza ate naddala kati omulembe guno gwa social media abantu kati buli omu amanyi. Akati bayinza okuwa ekifo olina akufubutukirako okakananga muli makooti. Akati mu kifo ate ky'okuweebuula omuntu oba omuntu okweweebuula kiba nga kizibu nnyo okuva ku waggulu gy'abadde yeetadde okukakkana okukkiriza producer badde ngamba nayogedde ku mutwe okukwata ku minisita abamu kisanja kino ekyateringuzi teri kubuzi kwebuza tekongola no sleep naye wano wakyaliwo ensonga nyingi. Nja kusaba Mukama akyatuwadde obulamu tujja kuddamu tujja kwogera ku kisanja akuna no sleep no kubba next week nokwebaka ayagala kututwala ebinga ate oli ayo yakaleta owaffe yalalirako Mozambique naye ezo owaffe bwe mulaba nsandabikiranga musajja engineer Hetemere agaye mwebale nnyo program ate nkwebaza nnyo okutubuuza ddala mu Luganda n'otantawanya kukyusa kuddiza mu Luzungu ng'ate gwe nabyogero biraba. Naye ngambye mbatunyula ebintu bino ebisatu. Ekya Ugandan by birth, Ugandan by descent, ne Ugandan by naturalization. Ebyo biwe honorable Mukasambidde nze kakati eyo by descent ebintu bikyaliwo byavawo okusinga byali mu 1967 constitution ne mu draft constitution baakireeta naye tekyayita. Kakati obeera Ugandan by birth ng'ogwa mu kiri ekiti ekya 1926 either of your parents or grandparents born in Uganda or outside. Kati ebiti ebirala naturalization kyekino kyenkugambye ekyokugamba nti mazewa ne banga you renounce the other citizenship ogivaako ogisuula eri n'olyoka ofuna eyawano. Kyenkugambye nti ate era ekirina obuzibu kubanga omwogezi w'Olunyalwanda wano bwe bakugamba nti funa naturalization ku foomu eri oyina okuteekako obunnansi bw'obaddeko bw'osudde mu kaseera ate wotaafunanga kyokka tobumanyi. Era bwe bakuwandiikira ne bawandiikira embassy eya Rwanda tekumanyi era ebaddamu ng'egamba tekumanyi oba kitegeera. So toyina you have no citizenship to renounce. Kati naturalization abantu baffe abatulaba kitegeeza okuteeka obunnansi bw'obadde nabwo mu kasero okwata obwawano naye buno buba buwandiise bubanga ngera bwolaba omuyindi ajja naye naafuna obunnansi bwa wano by registration. Kati yo descent ekyo tibikyaliwo. Ebyo descent kiina kubanga gwe kikuteeka mu 1926 oba kitegeera. So kakati ako ye threshold eriwo. Ono abuliza mulala abuuziza nti waliwo omuntu gwe bayita omulungaana bamwibadde amuyita ewaabwe ye ng'alayidde kuba minisita omuyindi gundi Sanjetana. Sanjetana simanyi bimukwatako naye gwe osobola okulaba kkala ye nga maama we bamuzaala mu Uganda. omu ku bajjajjaabe nkugambe either nga waawano so kakati oyo oba nga be bayindi bano abedda nalukola bakugambye 1980 gwe kimanyi omusajja yasooka okuba nedduuka wano bamuyitanga Alidina Biziramu oyo yali Muganda 18 something yali muyindi. So kakati ebyo ebaayo oyo nga wagwa mu interpretation eyo azaala banna Uganda. Kati awo katunyo kyongeremu kano olaba ekiri mu South Africa
bali ababuwa abajja emyaka emiyitirivu ekiseera kyatuuka nga tebalina gye babazza kati abayindi bano okutambula kwabwe mu nsi jjukira abangereza basooka kugenda eyo ebuyindi ne bazuula abayindi nga beesigwa nnyo kati bwe bajja eno okutuzimbira oluguudo lw'eggaali y'omukka okimanyi nti nno baalemererwa okufuna abakola ne bagenda ne banoonya ba indian coolies gwolowooza nti buli gwe baleeta okukola oluguudo ewammwe eyo avaayo okimanyi abamu bazaalirayo abasinga n'obungi balekayo abantu bingi n'abayugoyugo gye bali so kati ne bogende South Africa era nga onayo bagambye eriyo abantu be bayita abasoto naye nga waliwo neggwanga lye bayita Lesotho kati bwe lyajja balikendeeza Kenya eriyo Abasomaali nga nalyo ggwanga kakati bw'otaba Tanzania ne Kenya waliwo Bamasayi abamu be Tanzania kati nze kyekino kyenagamba president nemugamba nti president badde nsaba era ensonga ya citizenship eno tugijjemu ethnicity kubanga ethnicity ye eri cutting across ate ethnicity teeka erigikolako yo international law si municipal law nga wano citizenship yo yekolebwako municipal ki kati abantu bali babitabula omanyi abakola semateeka oyo fe twali tetuliiwo twali bato akyamukanyi naye balooya b'ebiseera ebyo ndoza baalinga tebagambwako nga bagaba b'amaanyi kati tebasobola kukkiriza nti ekyo baakola nsobi okuddira ethnicity ne bagitaaginga ku citizenship teeka lya ggwanga municipal law only one country ate ethnicity erika extraterritorial yansi nyingi osanga omuluwo nga gyali e Kenya ng'ali e Sudan ng'ali ne mu Uganda kokozesa oti evidence y'ekintu ekyensi nyingi okumatiza ekyensi emu waliwo kye bayita provision transcript eweebwa omuntu asomye naye ng'ebigezo tebinnaba kudda lwaki n'ataddeyo ebbaluwa ezisaba okusazaamu obutuuze tebabaako kiwandiiko kye bamuwa nti tukola ku nsonga ze nekigira nga kikola ku mirimu nga ye bw'alinda kati katukuddemu Charles James Smart mugenyi kiwuwa mwami Smart etteeka ly'okurenouncinga citizenship is a process sirya wano that is a foreign procedure fe wano tulinda certificate eri procedure buli nsi erina procedure yaayo Canada ye kugamba juza form 305 osasule $100 ojuze nti mbulina nsinze otekeyo n'obujulizi nti ofunye obulala babitwale obukiiko bweri butandika otuula kiri immediate America yo ekugamba ndi juza form 4 ogenda okole physical appearance ku embassy kakati beri batuule gye kisembera eyo bakuwa certificate of loss of national citizenship LNC America yekuwa certificate of approval kati ffe wano honorable Nalukola chairman wa vetting committee kyalinda nti ku mpapula ze ziraga nti oyina siniya ey'omukaaga n'olwekyo osobola okufuuka minisita okuli endagamuntu yo nti oli muna Uganda kati olw'okuba gwo obadde n'obunnansi obulala oleeta ne certificate eraga nti wabusudde gw'oleeta bijjule ebbaluwa y'obuyigirize yo etambula mitendera kuba bw'oba mu P4 oba otandise okuyiga mwaka zungu P7 oba ogizigidde ddala omunyunguse kakati kiringa bufumbo bino byabuuza biringa obufumbo oba mufumbo bw'oba toli oba toli bwe bunnansi naye mu by'obuyigirize nga bwagambye nti bakuwaayoko ne bagamba oyo course units zino yazimaze tukyalinda ku maakinga bino already obeera mumanyi naye ng'olinda certificate ey'obumanyi ekakasiza ddala era omukyala ali eyo tokkirizibwa genda mu mothers union olw'okuba okutta ekifaananyi ky'omusajja gw'osula naye bwe muba temuli bafumbo certificate gy'owaaye naye mbunzi ono nsula naye buli lunaku mbadde tibugenda bukula tumaze emyaka 3 n'obunnansi toyinza gamba nti bugenda bukula ekitegeeza mukulu Seruga nti oba tolina certificate oba oli mu process oba okyali mu kawundo kakubye liiso omazeemu emyaka gyo mingi nnyo ekkanisa tebubala nti buki leeta certificate ku mmeeza naye omaze ennaku 3
ate munjogere ennaku ze ne muba mwatadde akatambi akalaga ne mweraga tweyisanga bafuwe toyite sabo mbalamusizza ngambira abakaabo bagambe ne ku bannaabwe abalala nandana lukuolo yali awo bayise etteeka abantu okwesimbawo kuba member parliament babeere ba diguli bakansala abeere ba senior 4 nze ndi mukatuliki ndiwe madudu abantu abayize ebintu balina okukola ekyo kyetaaga kukola nnongoosereza mu ssemateeka wa Uganda ekirimu akimanyi oyo waliwo ne lwokireeta ennongoosereza ate ne bagipakiramu ebirala gwe byotaleeta. Okay. Serugga webatuweereza nze Ssekabira Kamoga Fred esaga esanga ndi ku mukutu mbalaba naye basajja boogedde ebigambo kale webali eddala mpozi era mbuuza pulezidenti okulonda omuntu yenna kuba minisita aba amaze okunoonyezebwako mu kino yiso teriiwo tewabula pulezidenssi ebisisiriipu tebebase bwe basi muyonjo magwiri ekyetuli mukono okuwulira akiddamu oluusi bw'oba oyagala okugjawo embiranyi oyinza oteekawo ekintu ekina tuyinza okuba nga twogera wano nga tulowooza nti pulezidenti yakoze ensobi naye ng'alina kyayagala tukole nga bannayuganda nga yataddeyo olugogo waggulu n'ayiwayo amazzi alabo bagakulukuta bannayuganda banaddamu ekigamba nti banne tukyuse tutandike ku lugendo olwo naye olowooza lwasoose olwakunale bombiti okuwa abantu akanyama ne batakakwata seya bamuwa ministry without portfolio mukama mumuzibi kuba yali musajja mulungi naye katusekemu kubanga omusajja babubuuza nti gwe bakuwadde ministry kibannamawulire kakati minister without portfolio olulimi lwe terwatambula bulungi kimalayo naye buli lwe yakiddangamu nga kikyuka yasooka nagiwa without portfolio paka yamaliza nti minister without polio kakati era ogambye katusekemu Haji Luwalira munnabuyikwe kyeyamuwa teyakikwata okirengera pwani era amanyi nti akakiiko era bino tojaganya nga tonnaba kulayira kati abalayidde leero lwakuba ate nze ndaba be bagenda okwebaka abatakyebaka be bano be bawadde ne batalayira kubanga nkubuulire omanyi bagamba bwe tolaba ng'ennyanja eteese bulungi nolowooza temuli ggoonya pulezidenti ye bwakusoma sirika sirika ogenda oyite wannalukoola asooka naye kati bano booge ebigambo oludda we watuufu naye okulabula erwengo kyokolaki waje wazaalibwa lwengo oba mukimwanyi wazaalibwa butalejja wazaalibwa seeta seba olabudde n'abakunyiiza okudola mwesijja dukola ebintu ebyo okusirika kukulu ono akuwadde ajja kulwanirira paka lwanakuggusa. Haji Luwalira munnabuyikwe abateesa mwenna muli banjawulo mwebale mu nkyukakyuka enakolebwa pulezidenti ku baminisita mu maaso eyo yandinondedde nalukoolo oyo n'abeera minisita niyo obaana asobola okukkiriza ono enyini yakibuuzizza naye n'amaliriza ne kakiika naye anaasobola okukkiriza nalukoola nze nnyina owange yambadde n'obwato nejjeno olwalo nejjeno enze yatonejjeno wakiridde obwedda nina munene mwode temumanyi watuliddeko dda ebifo naye mukulu Serugga naye ku mukolo gwo abantu baffe kyensaba thanksgiving ompita nja kujja kyetusaba sokolindeko mukama wange okimusaba kiteke thanksgiving akuyita nimbeerawo lwaki kyanjawulo nnyo ono muganda wange nnyo mu mateeka kati tulina oluganda nti olumu nziba n'amatu nesiwuliriza byayogera mu byobufuzi naye mbadde ndowooza nti wakuolo n'aba nakyuka bamalinagira abanadda mu nuupu nze pulezidenti wa DP addako kati
ffe tetunaba kumanya bwe kigaana cooperation agreement yatekigaanirawo kubanga mitendera mwempita ngimanyi nga tuyise mitendera egyo nze mbadde makanika waagyo obadde mufumbiro kale mukama wange mukulu ekyembadde nkugamba alina kyasa ky'abantu baffe okuva na leero abawulidde puroguramu eno ng'okutu tekulimu byabufuzi tekulimu byakukyamuka oyagadde kuyiga ne bw'oba ojjuza ndagamuntu ya mwana wo oba omwana gwe waleeta mu maka ng'olera bulezi beera n'omuntu akuwa obukugu obukutegeeza nti bw'oba ojjuza ekintu kyo kuba kati twagenda digito buli kintu kyonna kigenze kuki bakita mutimbagano ate tebirivaamu nze nagendako mu Amerika lumu ne bagamba nti ne bankuba ekifaananyi nenga nti onkuba ekifaananyi ne mbadde nzibiridde omukyala yali mabega wa kamera nagamba nti oli mutuufu ekifaananyi ekigenda mu sisitimu eno bwe kiribeera paka Amerika lweriggwawo nti ekintu kyoteeka mu sisitimu nakati mu Uganda tekirivaamu so omwana bw'oba tomuzaala tomugaa nti ate gwe omuzaala ate bw'akula ate nagaa nti ate tata wange gundi yanzaala so nze ndowooza nti tulina kati okuyiga okwegendereza buli kintu kyetuteeka mu biwandiiko byaffe ne bigenda mu gavumenti ne bw'oba ofumbirwa biteekemu ng'obyetegereza buki bulungi omuntu omukulu bw'ayogera bw'atyo nkitwala weebale nnyo mukama wange naye osinzidde kuki wona wakirabyeko kuba kakati abantu baffe ebigambo bitutabudde obuzinzi lumu bambuuzaako nti tabulamu ng'omuganda nali ku radio sister radio wano UBC nenga nti natambula nengenda nensoma saakitegeera bulungi so engeri gyetujjuzaamu ebintu natambula bwenti kuba kati muganda waffe ye yennyini yemulabe gyali yennyini ebigambo bye kati ebivudde mu social media ebivudde watubona gye biva bibanga ate ebimuloopa ebimulemesa okwambuka kuba ebigambo bingi ayise mu nsi mu kupambana kungi mu kuzogana ayise mu kuzoganya kungi nnyo n'ate byonna bye yateeka wansi n'ebivaayo essaawa zino biringa ebimuloopa obutalya ate yabikolako nga nyumya bunyumya honorable information kampulire ffe nga bapuliida buli lunaku kumpi buli lunaku tufuna abaagala okutereeza amannya gaabwe mu ndagamuntu mu paasipooti bino ebyokubanga wasoma Charles Serugga Matovu kakati nojja onyumirwa nnyo erinnya munnakyalo kati wali wasoma ebintu byo byonna byolina temuli munnakyalo okuwandiisa ndagamuntu kutuuka kati ate ogamba nti nno jjajja mpita kalooli ndowooza tugambe Charles ne kalooli baligatteko Serugga naye abantu banyumirwa nnyo nga munnakyalo nalyo n'oliteekako okyuse kuba si ye gwali mu kyapa kyo si gwali mu biwandiiko bye by'obuyigirize oli mulala amanya gabe maintain olwaleero ekizze ku kyembaazi zange ye omwana eyagenda n'awangala ne ssengaawe bwe yali ajjuza okufuna ndagamuntu najjuza amannya ge gennyini naye nasaawa erya ssengaawe nga maama we nasaawa erya bba wa ssengaawe nga taata we ndagamuntu ne bagimuwa bwe yatuuse okugenda okufuna paasipooti agenda akole bw'ateekayo ate awaddeyo amannya ga taata we gennyini n'aga maama we yennyini nebamugamba ebiri mu ndagamuntu si byebino ate byotadde mu foomu ezisaba paasipooti kati olwaleero manyi kye balina okukola balina obatwala babakoleko DNA test okukyusa ono ave kubanga omwana alabikanga w'abaana babiri ebirayiro obulayiro bigaana bali tebakayana ku mwana wala biwandiiko mwerumiriza in fact nange baloya bagatta amanya gange nga bogabula bengayita gavaamu amanya 11 nebagatta gonna ne bagamba nti abo bonna bebaseruga Chelsea nenzira ebyo kyebebalengabo mukama ntuyina dakiika 2 nange nayongerako mu bitabo betwasoma bonna bamanyi Kasule Robert naye bwe tuyingira wano mu
mu kabbinkano ng'abantu bamanyise bunnya. Yes. Nagenda kusaba Didi Paul ebakyusa ne bagamba nti kakati ofuuse Ssebunya. Naye kati oyogedde era waawo konejirya Didi Paul Mukumbidde mukasegene tumalirize tusibule nga tuwumbawumba byemutugambye leero ekigambo kyemutuliisizza. Abantu baffe mufune nnyo okuwabulwa abakugu mu nsonga z'amateeka. Sinze musobola ogenda ewalala wonna muyinza ga nkuba kalango, naye omuntu okutaputira etteeka teyeetaaga kuba mumanyifu. Yeetaaga kubeera mumanyi mu mateeka gano. Genda muve ku bamanyifu mudde ku bamanyi bababulira ebintu bino. Waliwo n'omuganda wange abuuziza wano Dr. Ian Clark ate ye yabeera atya chairman West. Dr. Ian Clark originally yava Ireland. Yatandika wano kukola obusawo okuva mu 87. N'olwekyo ye yafuna wano dual citizenship. LC3 tebabigaana. Munansi wa Uganda alina n'obunansi bwe buli. N'olwekyo yoyo asobola. Abantu baffe mugende mangu mukimanyi nti olwaleero oyinza okuba olina ekyapa ky'ettaka nga lya mayiro naye nga toli mu Uganda nga okukigula okwo nga kuli mu bukyamu omenya mateeka. Bw'omanyi nti okukola embaga y'oggwe okuwasiza wano nga toli mu Nansi kalasi omuyindi yona jalili mutuuze ebyo byamawanga bye baleeta mu buze bwe Zimbabwe obuzibu bwerina kakati ye mukyana Jemba muna NRM. Mukutumalirize mukama wange. Abantu abamu balina okutya naye teri kizibu nga kutereka kizibu. Oteekwa okweŋŋanga ekizibu kyo n'okitereeza kati. Buli kyowandiika kubikukwatako mu nsonga enkulu oba mu biwandiiko ebikulu kakasa nti kinaagoberera ekiwandiiko ky'onaddako kuwandiika. N'okulama nako kukulu. Okimanyi nti abantu abo abamu obulagajjavu bwava ku bazadde baabwe, ku bajjajja oba bamaama bataata baabwe balina amawulire ge bataabawa, ekirala tebaddayo e Rwanda baasigala wakati kati. Tuddeyo tetuddayo, watunyumidde tewatunyumidde wano. Okulama kyenva nkwagala emirundi mingi kuleeta gye mwava yonna. Ndi muzzukulu wa guno otera obisomako mu biramu. Ekyo kikuyamba okutegeera wa gy'ova n'oyanguyiriza abaana bo bwe bali babasaba ebiwandiiko ng'ebyo. Obuvo bwaffe n'obuddo si bulabe bwaffe n'emikwano gyaffe n'enganda zaffe, naye ekizibu obuwandiike bukulu nnyo kuba bukuyamba ggwe nga muntu. Tebuga nti fe ab'ekika fe ab'Oluganda. Obuwandiike weerwanako. Abantu bakoze obugagga kati bungi nnyo. Abantu bagagga wadde ku mulembe guno naye mufuba kukola obulwadde